yambala akawale kange ku Serena ne kabaluma abakyala akalulu kaliwa kakawale kali kafaanange esweta yolikyali wange wetwatwalewali ne kabaluma naye nanyumirwa nnyo nga kabalumye kuba nali njagala kabalume period wano neemolyako n'ekiteeteeyi jakyambala zenkola byonna. Oluvannyuma lw'ogenda maaso olw'okuba nti ng'akakasa mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon anti oba mubadde mugenda maaso olw'okuba nga mumumanyiira olw'empale gye yayambala ne sikaati ajja kuzambala. Agamba nti ensonga lwaki asobola n'okutuuka ku seeryambala sikaati lwa nsonga nti aripresentinga bonna n'abalalu. Nze ndipresentinga abasajja n'abakyala n'abaana abato n'abakuba eddalu nabo mbalipresentinga ne baprofesa. Awano omwana mulenzi Dr. Jose Chameleon awe yayongedde ogenda maaso n'okuba nga yeewaana ne ssekuwa kwewaana yenna n'agamba nti abakyala we bagenda maaso n'okuba nga bamutunuulira olunaku olwo lwe yayambala suruwala oba ekipale mbu batunuulira fulaye ne bagenda maaso n'okuba nga bagamba ne babba baabwe nti omuyaaye Kameri yakolamu. Abaluma nabalaba munazina nnyo ate sigala tegedde ni munjalabo nti kenaliddemu n'okugiramu walokyali yangamba bulaka mwana nabadde n'ekiwala eyo kyatulyako ekigaa nti omuyaayo yayinawo kati nga y'omuyaayo kyekimuluma obeera mu kinaabiro ne weeziniramu booti kati lwakyalese. Awano omwana mulenzi Dr. Jose Chameleon agendedde maaso n'okuba nga agumbulula abo bonna abagenda maaso n'okuba nti no bamwogerako ne bagattako wano nawali. Agamba nti amazima ye waakugenda maaso n'okuba nga akikuba paka. Agamba nti abandi baagala akaddiwe baagala bagende maaso n'okuba nga bamulaba ng'omukadde akaddiwe nga bulaaka. N'agamba nti ye nga Dr. Jose Chameleon ekyokugenda maaso n'okuba nti akaddiwa ekyo kyandibanga mu binaagenda maaso n'okuba nti bisoboka tekijja kubanga kigenda maaso n'okuba nti kisoboka. Nali neeziniramu nze nganze sanzibyemu balabi nakuba mukubidda ate nanyumirwa baagala nyini tukaddiwe tufaanane nga bulaaka tetujja kukaddiwa mama baba eno si restaurant nti kali osabye nyambo kali bapeeko kyennyanja sijja no muyimba bonomutekako efujjo lyo sijja muyimba mujje ku lisiti omuteekako abaddeko ne mujeeko kati gomanyi mujeeko kati mmaze. There you go. Naye mumanyi katusooke tufune ekipale katusooke ekipale ekipale Dr. Jose Chameleon kyagenda maaso n'okuba nti akubagana ekyagenda maaso n'okuba nti no kireeta embeteza oba emberebeza yonna egenda maaso n'okuba nti nno eriwo essaawa zino kyekipale kyogenda maaso n'okuba nti olaba ku screen eddakiika eno. Mwana mulenzi ekipale kino kye yali agenze maaso n'okuba nga ayambala kasuku alina akantu katera okuyita semanengene oba alina ekintu kyatera okuyita semanengene. Ekipale mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon kye yali ayambadde ekintu ekyo kasuku kyatera okugenda maaso n'okuba nti ayogerako kyali kigenda maaso n'okuba nti kirabikira mu nyambala mwana mulenzi gye yali ayambadde mbuufu omu oba obulala era yagakubanga agazza mu maaso bw'agazza emabega. Wabula waliwo ebyana eby'effujjo ebyagenda maaso n'okuba nga birikodinga ka vidiyo kano nga bimusemberedde nga bw'olaba awo we byamaliriza ne bigenda ku mukutu gwa TikTok ne bituuzaako sound eyali egamba nti Saalongo bakube tobawaamu tobalekeramu ojja kushayininga paka Saalongo bakube ne sekukuba yenna. Bw'obanga ojjukidde bulungi ekifaananyi ekyo kyekimu ku bifaananyi byakuba mwana mulenzi Chameleon ng'ali mu suruwala eno ate era mukadde ke kamu maama we yagenda maaso n'okuba nti amujoyininga ku stage awo ne bagenda maaso n'okuba nti no bakubamu dansi. Wabula
bangi bagenda maaso n'okuba nti boogerera mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon olw'ennyambala gye yali ayambadde naddala ey'ekipale ekyo ekyali kigenda maaso n'okuba nti kiinako ebitundu ebimu bye kiraga ate nga n'abazadde baaliwo ku lunaku olwo. So mwana mulenzi Chameleon yagenda maaso okuba nga afuna criticism ey'ekika ekyawaggulu ng'abamu bamugamba nti yali agenze maaso n'okuba nga amansula oba yali agenze maaso n'okuba nti yeeyambulira abalabi naddala ng'ayita mu lugoye olwali nga bwazina ennyo lugenda maaso n'okuba nti lugjayo eby'omunda byonna nga tewali kigenze maaso lwakuba nga kikwekebwa. Wabula luvannyuma lw'okuba nti namungi w'abantu yagenda maaso n'okuba nga criticizing mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon Joseph Mayanja nga bagenda maaso n'okuba nti bamwogerera olw'ennyambala ye abamu gye balowooza nti yali tesaanidde. Wabadde wayisa akabanga nga yagenda maaso n'okuba nti abasiriikirira wabula bwe yafunyeemu omwaganyo okugenda maaso n'okuba nga gupafominga bwe yatuuse ku siteegi waliwo ebyana byatandise okuba nga bisaakaanya ne bitandika omugamba nti watukubamu suluwale watukubamu ekiwale. In fact bw'oba owuliriza ka vidiyo ke nkupuleyingidde olw'okuba Kamiri yayambala ekipale ne bakimulangira waliwo omwana muwala eyabadde mu audience eyatandise okuba nga amugamba wale wale tukubira akayimba ka wale wale naye nga mu kurequestinga akayimba ako omwana omuwala oyo yadde taka requestinga nti ayagala nnyo akayimba ka Chameleon akamanyiddwa nga wale wale wabala yabadde amuvuluga buvuluzi nelyanalira eziri Dr. Jose Chameleon teryakoze mu busungu obungi n'okwekandaga Kamiri yagenze maaso n'okuba nga addamu omwagizi nti ate temujja kummanyiira temujja genda maaso nakubanga munkinako kino mwazze mu kivulu temwazze mu request show oba sinakindi eno temwazze mu woteeri mugenda kuba musaba kasavu kanyama. Awo Kamiri ne yeekyanga n'oluyimba lwa wale wale n'abagamba tajja kulukuba. Olw'ensonga bano abagenze maaso n'okuba nga balusaba oluyimba olwo tebalusabye mutima mulungi nti oba balunyumirwa nnyo wabula byonna baadde bagenda maaso okuba nga bamujereegerera n'okuba nga bamukubira ekifaananyi ne tooca ku kipale kyeyagenda maaso n'okuba nga ayambala ku Serena Hotel ku lunaku luli olwa show eyagenda maaso n'okuba nti ebaayo omwaka guno 2024. Wabula ate era mukadeke kamojja kujjukira nti mwana mulenzi ono abadde n'embiranyi ne King Saha gye buvuddeko. King Saha mwagendedde nga maaso n'okuba nti amulumba n'amugamba nti musajja mukulu waliwo ebikolwa byatakyalina genda maaso nakuba nti akola wano na wali. Oyo ono naye yagenze maaso n'okuba nga amwanukula butereevu nnyo nnyini ddala nagenda maaso n'okuba nga abagamba nti ye aba baagala okuba nga ye akaddiwa tagenda kuba nga akaddiwa tagenda va ku mutindo agenda kusigala nga ashininga paka last. That is Dr. Jose Chameleon for you at the same time. This is Abasidio Msonsozi for you Agaliwo YouTube channel kuoli bagenda maaso n'okuba nti olikinga video eno tekinkosa. Thank you.